ekigenda mu maaso batugamba kuva mu kifo kino naye nze mbannyonnyodde nti okulonda kwa leero era buli muntu akimanyi nti okulonda kwa leero okitegeera so kiki ekigenda mu maaso era nze mbagambe nti ndi wano ku national theatre ndiwo mu mateeka siri omu kukyamu okitegeera okulonda eri communication eyavudde ewa minisita si alina okuwandiikira abayimbi nti okulonda si kwa leero okitegeera communication y'okulonda erina going through the policy board okitegeera nejja oba nebuulira cabinet oba nebuulira electoral commission yes okitegeera then nebuulira abantu nga nayo ewandiise nesayininga okitegeera nti okulonda si kwa leero era ngaemulaba abayimbi sinze nze kaliwo abayimbi bangi abaliwo okitegeera abamu bali wabweru bati bangi bakola kintu bayimbira naye nga bazze okitegeera ono abadde aŋŋamba nti tuve wano eno okitegeera naye nze munnyonnyodde ne mugamba munnange nno ndi wano mu mateeka otegeedde siro mu bukyamu ndi wano kuba okulonda kwa leero ate si mu kifo kikyamu ndi muyimbi okitegeera era ndi eligible okulonda okitegeera ebitagamba ebinaddirira biki ebigenda okuddirira kati yamanyi ebinaddirira nze abiŋŋambye n'ate yamanyi ebinaddirira tolina kyotidde naye nze ate ntyaki nga ndi mu kituufu otegedde nkoze musango sizizza musango lwaki mba ntya tegeeza tokyalina wano ofiisi nga bwe tulejala abantu bazze kulonda abaana bwe bali abayimbi bangi bazze kulonda okitegedde newankubadde nti bayiye wano amagye bayiye wano poliisi n'abali muleya tubalaba bangi okitegedde naye bannange mukimanye embu nno tetuwana mu bukyamu tuli wano eno mu butuufu twazze kulonda bwe twategedde nti akalulu kongezeddwayo olyokojja olonde saategedde kuba saafunye communication kuva mu electoral committee saafunye official communication kuva mu policy board whatsapp group eyo si official communication by the way official communication policy board weeri yeyo gye bagambye mbu tebalonda anti kakati ate minisita bw'aba nga mu bbaluwa gye yawandiise nga yateesemu nti atudde ne policy board gye yasooka n'akooti nga mu tebalonda kati aba atudde ne baani okitegeera so olaba nti naye yeekubye gye olaba nti naye ali confused tabitegeera bulungi okitegeera yes definitely that is a sign of a confused person bw'obanga osobola okugamba nti nno policy board n'owandiika ebbaluwa nti nno okulonda twakusazizzaamu okitegedde n'ogamba olw'ensonga nti policy board teri mu mateeka nga yakootiza constitution eri enkadde naye umena constitution empya okitegedde constitution was amended it is registered ebintu ebisinga babibye mu office njagala mubeere nga mutunulira amazima namwe bannamawulire nga mutunulira amazima okitegeera fayiro gyeziri reference mwagirabye okitegeera mwagirabye nti waliwo omukyalo omu eyazze nabba ebintu mu office ya uma otegedde n'abitwala ebintu ebyo mu document says mwabaddemu resolutions nyingi ez'enjawulo okitegeera byonna babiyodde nabakola kino abitwala so kati minisita bw'amala okukotinga constitution enkadde ate akomawo y'omu agamba nti nno ntudde ne policy board otegedde era n'agamba nti policy board agenda kuleeta ssente otegedde akalulu kakole ki akalu kategekebwe okitegedde neweewuunya ate baani bagamba abagenda okukategeka ate bagambye mbu tebali mu mateeka so uma eri under attack uma eri mu buwambe okitegedde anti olaba nti uma tekyasobola kusalawo nga yo okitegeera uma bweba nti tesobola kustandinga nesalawo ng'esalawo ekintu nekiziimuulwa okitegeera ng'esalawo nga policy board ya uma kuba bw'ogamba nti ojjawo policy board uma yonayo noobeera ogiyiye okitegeera kuba policy board etuyambye nnyo mu nsonga nnyingi etulungamizza mu nsonga nnyingi so without policy board even uma cannot stand okitegeera tujja kuba tetulina bwe tusobola kuwaabira nsonga zaffe ffe ng'abali mu bukiiko eno oba executive n'okulonda kuno singa si policy board singa tekwategekebwa okitegeera anti definitely baba overpowering if policy board can suggest nti okulonda kwa 28 gwe minisita n'osinzira gy'osinzidde Betty Amongi n'ogamba nti okulonda nkusazizzaamu okitegeera nga ggwe n'okozesa obuyinza gwe boolira bw'olina nti okusazizzaamu nga tomaze nakuba nti ekintu kino okitunuulira nnyo nga n'ensonga zo wakosinzidde honestly nga tezikaringa water okitegeera ate nze siina muntu atekeddwa kungoba muno mu kibiina kya uma kasitamba nga nkyali muyimbi era nkakasa nti olunaku mwe kye mwatwalanga ekyagoba nze yagezaako okuba nti nkulembera bannange cabinet yonna definitely no I'm over that okitegeera ate njagala tudde ku bintu ebiri professional twogere ebintu nga biri professional si bintu bya kyana kito okitegeera
tuli mu matters ziri serious okitegeera UMA is a body etwala abayimbi mu Uganda okitegeedde it is the Uganda Musicians Association saka tukitwale nga siina lutalo na muntu yenna because singa mbadde nina entalo mu UMA mwandira binga nzino okwesimbawo nga nesimbyewo okitegeera it means I don't have any interest okitegeera no, that is propaganda ebintu byange eva bibeera straightforward bibeera nnyo ku mazima bibeera nnyo ku lwa bonna okitegeera kuba UMA nze ngibaddemu ndowooza saagiyingira naye natandika naki nayo era mbadde nga ngiraba bwekizange kulaki etambula okitegedde no nze ndi officer mu UMA okitegedde I'm still an officer in UMA until when omupya aswearinga in okitegeera so bw'abanga tanakuswearinga in nkyali ki okitegeedde naye nga sajja yes era nze nkyali ku accounts za UMA zonna okitegeera mpaka ng'omupya akoze eki nga ze era nze ndi ready to hand over to anybody who comes in okitegeera because I didn't contest for the second time so yeah that's what it is katafumye ekizimbe oba okyaliwo nkyaliwo kuba abayimbi bakyajja nze nkyaliwo wano eno ku National Theatre okulonda bakusazizaamu ate gwe tukulawuza ku National Theatre okulonda bakusazizaamu naye nga candidate omutuufu kati nga nze presidential candidate okulonda nga bakusazizaamu nti baluwa zibadde ku TV zibadde ebirango okuyita ku radio mba nyina okujja ku office wennyini ya National Theatre bo bennyini officially baŋŋambe nti okulonda kwasaziddwamu era mu office mbaddeyo ne baŋŋamba nti okulonda kwasaziddwamu naye kati nga nze era nga ŋŋamba nti okulonda oba kusaziddwamu oba tekunasazibwamu nze akalulu ŋŋenda kawangula mu nsonga eyo nti nze kino ekyokulwanira abantu bomambuka abantu bonna mu regions ez'enjawulo okuba nti saawa eno bagenda okuba nga bakola ki nabo participatinga mu kulonda kuba ekyasazizaamu akalulu kyabadde nti abantu ba mambuka clusters regions ziri ez'enjawulo okuba nti bagenda kwetransportinga bajje wano e Kampala balonde nga nze ndaba nti tekisoboka ate nga tunoonya kugatta bayimbi nze nange nga ŋŋamba nti ekintu bwe kiba kiyingiddemu ministry bw'ebanga yetutwala ng'egamba yejja kusobola okufuna funds okujja abantu eri okuba nti bajja wano balonde oba okukola enteekateeka abantu balondere mu bitundu byabwe ng'ekyo kyenzikiriziganya nakyo olwaleero era kyekindeese wano okukonfaminga ne office I'm not so sure nti egenda tufandinga naye omuntu nze kimanya nti ministry eyina sente empitirivu kubanga omuyimbi olwaleero omuyimbi akola sente empitirivu obungi nti singa olwaleero tugamba na bugambi telecom companies ezo nti omuyimbi yenna kukola tunes ze ne bw'oba ojjako nnusu 5 ziba zisobola okukola ekintu kye twagala ne bwe kiba kya millions 2.5 mu butuufu ajja tekintu kyombuuzizza ennyimba ezange nagamba nyina ennyimba 10 saagala kudda mu sitole y'emabega kuba tugenda mu maaso nyina ennyimba 10 bwe mba nyina ennyimba ezo sente ze naakakola mu kola tunes nyingi era zirina we zintuusizza so mu ekyo nze mbadde kyensaba nti ekintu ekikwatagana nti minisitule okuba nti erina otuwa sente nze kyensaba mu ekyo ŋŋamba nti minisita bw'aba yavuddeyo n'agamba nti agenda kuwa abayimbi sente agenda kumobilizinga sente ekyakisobola asobola okumobilizinga sente ne tukola ekintu kye tulina okukola abayimbi ne tuba nitusigala nga tukyali wamu kati omuntu yenna ayogera mbu music industry agitunze nze ekyo nkiyita kya buto oba nkiyita kya butalengera wala kati ngonze omuntu alina vision omukulembeze alina vision nze ekintu kyentunuulira njagala okukola budgets sikola budget za millions nkola budget za trillions oba billions kati gwolwaleo government ya institution gyowa omusolo bw'oba nti ogiwa omusolo ekitegeeza ezo sente weeziri kati gwe bw'ogamba nti nno industry ogitunze ng'olwaleero abantu bali e Kenya abasajja ba Diamond Platinum abo be mulaba government ziba supportinga be bantu aba owninga private jets n'ebintu ebirala wano mu Uganda twagala kituuke
notuko omuyimbi waffe kati nga Jose Chameleone nti bamukwatidde South Africa nti bamubanja ssente wabula nga mulina ekibiina ky'abayimbi obwo bwe bu issue obutono ennyo. President Bitem kyakonfamingiddwa nti minisita ye yakansuliza akalulu kano mukonfusinga abantu yani avunaanyizibwa akalulu kano. Omuntu avunaanyizibwa akalulu kano ebadde police board newa yes Jeff tali ku police board. Police board ewa Jeff omulimu. Police board ewa Jeff yakulira akakiiko ka electoral commission. Era electoral commission ewa Jeff amaanyi okulondesa akalulu kano. Kati ate ffenna kebe police board buli kintu ekikwatagana ne art ministry tutwala ye yavuddeyo. Ate era ng'olaba eyina ensonga ey'omuzinzi lwaki evaayo. Bwakye tuzze tulwanirira okuva emabega. Twagala omuyimbi tubeere nga tuli bumu ate era ng'omuyimbi afunamu. Kino ekibaddewo abantu ne boolaba abali eyo mu clusters ez'enjawulo mu regions ez'enjawulo. Abantu babadde bayomba abantu nga balwana nga tebafuna mu kino. Ebadde tutte entebe ya Jeff kuba gine Jeff yennyina agamba ministry efune weekoma. No, Jeff yayogedde ekyo nti ministry efune weekoma olw'ensonga yo ministry yekuwa ebiwandiiko gwogiwa ebiwandiiko n'oyagala ekkolere gwe kyoyagala. Yo ekuyamba buyambi okuba nti ekwasaganya gwe kyoyagala ekwasaganye. So eba tewambye ofiisi yo yeekukwasizaako olw'ensonga yeyina okukwasizaako. Ate era ekyo kye tuzze tulwanirira okuva emabega. Bino byonna bikolebwa bagamba muyina bye muyisaawo. Abalina bye bayisaawo mpozi be babadde mu offices era nze nnwana kulaba nti ababadde mu offices baveemu. In fact baveemu zijje enkulembere. Mwena kamera mukinyuza mwagata ne shot ya mwefana ago mawuli mba nasoma njije rangi tunuze eno Marco